Kale gwe abadde amanyi Pastor Wilson Bugembe nti muyimbi oba musumba ate leero ogenda kutegeera ekirabo kye ekirala kuba mubadde mumanyi nti ayimba buyimbi ayina kkanisa naye yabadde ku kkanisa ya Fogimu Omusumba Buyungo n'akola deliverance abakwaya bonna n'abasabira bafune amafuta agayimba ennyimba ezikoma ku mitima gy'abantu bafune amafuta agabatambuza amawanga okitegedde tewali subiddwa njagala nkulage gwe obadde omumanyi nti ayimba buyimbi tomulabangako ng'akola nga Kyakoze ku Fogimu. Fagi nange it's my first time okulaba such a thing. Yasabidde okumanya yasabidde buli muntu ne musumba n'amusabira teyataliza abantu ne batoola ebyamagero abalina ekirabo ky'okuyimba mafuta ne gabambala bagende bayimba ennyimba eziva ku Namulondo wa Katonda. Era lwaki njogera nnyo kankutwaleyo ate olabe nga bwe byabadde. Era Pastor Buyungo ndaba endiga nnyingi ezadduka ewaffe bali wano ndoza nja kujja na baasi njiteeke wali nzijemu endiga zange. Ekirungi ekizibu si kuva mu kkanisa, ekizibu kuviira ddala mu kkanisa. So ekirungi muli mu Yesu. Mbalaba bangi wentunula wali mbalaba wentunula mbalaba. Naye Musumba Buyungo mbadde mbuuza abantu ku worship house e Nansana, lwaki Katonda bwe yali mu kisaka ky'omuliro n'agamba Musa teeka wansi omuggo ne gufuuka omusota, ate wano waffe omusota fire, lwaki Katonda teyagufuulamu ejjuba? Mbuuliza neiba so nno wamma mugambe, lwaki omuggo gwa Musa tegwafuuka ejjuba? Mbuuliza neiba lwaki yagufuulamu omusota? Bameka ng'otya omusota? Olaba kati gwe n'omala oba Musa, Katonda yennyini agufuula omusota n'oguyitira fire. Musa n'adduka, Mukama nawe atodduka gukwateko. Ate Musa yali ananaagira. Ndaba Musa ng'agamba me. Mbuuliza neyiba lwaki omuggo gwa Musa tegwafuukamu ejjuba? Bw'aba neyibawo tayogera noonya ayogera, abamu balogologo. Mugaye lwaki tegwafu what's a butterfly? Mubuuze lwaki tegwafuukamu ekiwojjolo? Mbabuulire lwaki. Mwabava e Nansana temuddamu mwabiyize edda ku makya. Ensonga ziringanga ssatu lwaki gwafuukamu musota. Esooka, Katonda yamugamba todduka, gukwate kawuuka ateteyo kawuuwo. Musa n'ambuuza nkwate wa ssebo? Mukama tayinza kukkiriza kwata mu mannyo ga musota. Ye agamba Musa nti gwe kwata kawuuwo, nze nja kukwata omutwe. Taalireka kikemo kisukkulumye kyolowooza okutuuka gy'oli. Olwaleero buli ekyagala okukubojja Mukama akikwata omutwe. Gamba kifa leero. Njogera nga asaaga, wano waliwo agenda owona siriimu leero, wano waliwo agenda owona ebbanja leero, wano waliwo awonya kansa leero,
wano waliwo awona olutwe leero, wano waliwo awona ebyoyoyo leero, amafuta geneetisse tekisi gankya gakola leero. Waliwo agenda ofuna emmotoka, waliwo agenda ofuna visa, waliwo agenda ofuna embaga. Owona leero, owona leero. Ensonga ey'okubiri, Katonda yafuula omuggo gwa Musa omusota n'amugamba gukwateko. Omanyi lwaki? Yali amuyigiriza okukwata ku bintu by'atya. Kiddiremu abantu babiri, ow'eno n'ow'eri. Bameka nga neiba wakitegedde mangu? Amafuta ge neetisse leero ogenda okwata ku bintu by'otya. Eyo aleluya ekomye kumpi. Yambala amafuta agakwata ku bintu by'otya. Namugamba gukwateko, todduka. Leero lwogenda okukoma okudduka, okutya ekintu ky'olowooza nti osobola okuzimba enju, ngambirakwiranye toddamu kudduka sitaani leero. Kati mugambe waba tatamugaye Katonda yagaana Musa okudduka omusota. Buli muntu ng'olina ekintu ekibadde kikugoba gwagenda okigoba. Bw'oba toli mulokole ogudde mu buzibu, wano tulinawo bantu abalina abakkiririza mu kigambo kya Katonda. Ekiro kya leero ogenda oyiga okukwata emisota, ogenda oyiga okukwata ebintu ebyo by'otya, ogenda yiga okukwata ebyo by'otya. Buli ky'obadde otya, Yesu akuwa amaanyi okikwateko. Muli nange? Ngambirakwiranye olinayo ekintu ky'otya nga kikuddusa. Kati bw'oba totya pasita abuulira, gamba neibawo kati nga pasita Bugembe atya okuwasa. Sijja biyingiriramu nnyo ebyo pasita. Olaba kati batusomesa nga tuyiga obuwulira nti bwe buli bwewako ekizampa embi abantu bategeera nnyo okusinga nga weeredde ku bo. Kati bategedde. Wano waliwo abantu ng'otya okuzimba. Ate Musa alina ensonga ze lwaki atya omusota. Gwamubojjako. Era yagamba Katonda nti sebo oyagala nkwate ku musota, ekikulu obeera mu ggulu kankubuulire. Emisota gitta ate naawe wandidduse guyinza okutta. Gwatta maama, ne gutta kojja, ne gutta ssenga. Nyina bulaza wange nakula naye gwamubojja. Bannange nze sigukwatako. Omukama n'amubuuza nti abo gwe baabojja ne bafa, baagukwatako nga wendi? Lindako, nange siyinza kukkiriza gukwatako nga siriwo, naye bwemba wendi. Kati ndagula ekyabojja bakadde bo tekiri kubojja. Ayi, ani gwe nsabira? Ekyabojja basenga bo tekiri kubojja. Ekyabojja bakojja abo bamaama bo basengawo olwaleero kikutte. Gamba kifa leero, kifa leero.
mukwano gwange omu lwaki buli we nagamba nga abawala bembeera nabawo tusabe Mukama abawa omwami nga mukwano gwange agamba nze nsabira ssente paka olumu nemubuuza kiki nagamba sisita w'omukulu yafumbirwa eyo gye yafunira siriimu ne bamuzza ne bamuziika. Sisita bwe baddemu okufumbirwa baawe yamukuba emiggo nga maama yanyiga ebiwundu. Sisita owookusatu baawe ng'amuleetera abaana abato abenkana naye n'ababe buli mwaka. Kati ye yali owookuna naganze ekyo ekyokufumbirwa nkitadde. Kati omuntu bw'agamba nti omusoto ogwo sigukwatako aba n'ensonga ze lwaki agutya. Naye leero Yesu agambye Musa nti nnyimiridde wano gukwateko. Kankyogere mu Luzungu, receive power today. Receive power today. Abeewammwe be batyo kola gw'ogenda bikola. Gamba ngenda bikola. I know he rescued my soul. His blood has covered my sin. I believe. Do you believe? I believe. Oh, my shame is taken away. Sibaulira. My pain is healed in his name. I believe. Do you believe? I believe. Everybody, let's go down. Lift them up. I raise a banner. Diana. I raise a banner. Diana. I raise a banner. One more time. I raise a banner. One more time. I raise a banner. Hey. 1, 2. My Redeemer. My Redeemer. Sibaulira. My Redeemer. Ah. 1, 2. Hey, 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 move. I know he loves, I know he cares. Whenever I call, he always is right there. In times of trouble, he is my help. And I know no fear, I know he'll be right there. Yeah, he really does what he says he will do. My God really moves. So hey, why would I die when he always comes through? My God really moves. So everybody, 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 everybody. I know he loves me. I know he cares. Whenever I go, he always is right there. In times of trouble, he is my help. And I know no fear, I know he is Let's go. Right there. Hey, he really does what he says he will do. My God really moves. Oh. Hey, why would I die when he always comes through? My God really moves. Oh. I am Mukama oli mukulu oli munene. I am Mukama oli mukulu oli munene. Ani oyatta omusota leero. I am Mukama oli mukulu oli munene. I am Mukama oli mukulu oli munene. Take it up. Linda. Bw'aba neighbor tali mu kuzinira Mukama. Oyo yagenda osigaza ogusota. Ayi Mukama oli mukulu oli munene. 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 Gamba ogwo ogusota gufa leero. Ayi Mukama oli mukulu oli munene. Oli mukulu nnyo. Oli munene nnyo.
Yesu wakulu. Imusa Yesu wakulu. Moyo wange imusa Yesu. Imusa Yesu moyo wange. Imusa Yesu. Imusa, 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 Kati mpuliriza bulungi, wanika emikono ontunuulire. Bwe nazza omuzindaalo ewa pasita Buyungo bweppa, buli musota gw'obadde otya tegugenda kuddamu kugoberera. Buli mutugamba nti Musa n'agukwatako. Buli ali wano ng'otya okusoma, otya okuzimba, otya okugenda mu leeba, otya okudeetinga omuntu, okuva leero togenda kuddamu kutya. Kubanga Yesu w'abeera osobola okukola ekyalema abeewamu. Amafuta genyambadde leero gakola leero. N'ennaku eziddako 4 buli lunaku wabeerewo omuntu azuukuka n'ekyamagero n'ekyewuunyo. Yesu n'amugamba gukwateko, n'agukwatako. Okuva 2 bwe yagukwatako ne guddamu ne gufuuka omuggo. For the first time a snake didn't bring harm to a man because Jesus was right there. Lift your heart. No more fearing that snake. Omusoto ogwayonoona obufumbo bw'abaganda bo tegugenda kwonoona bufumbo. Omusoto ogwabasibira mu Uganda ne bakaddiwa ne bafa nga tebagenzeeko wadde mu nnyonyi, olwaleero gufa leero. Okuva eri ku kkubo paka omusota ogubatwala ku bijja buli mwaka, temumalako mwaka nga temuziise, teguddamu kubojja. Kano ke kawungeeziko. Owona leero, otereera leero, osumululwa leero. Nzize wano ne munnyaniriza bulungi neeyanziza, naye nze sisobola bataasa. Ne pasita wamwe tayinza bataasa. Omanyi guno omulembe gwayonooneka gulowooza mbu pasita alimu amaanyi. Omuntu azuukuka n'obujonjo n'agenda ne mutooyi tayinza kutaasa. Muli wano ku bwa buyinza bwa Mukama waffe Yesu. Gamba Yesu ntaasa. Kati buli kyenjogera Mukama yakiŋŋambye. Oba ewammwe tebasussa P7, tebasussa PS4, abaana bo bagenda okuyita awo sipiidi. Sipiidi! Buli andaba ng'okyapangisa, olwaleero ekyoyo ky'okupangisa kifa leero. Ye wabeera wabaawo okuwona, Yesu wabeera wabaawo okusaasirwa.
yimba nga gwe wekeyaze yewabeera tewenkanika mpulira Yesu ali wano mpulira Yesu ali wano kati nno wanika emikono akulabe aliwa memeya yimba oluyimba ali wano mpulira omwoyo yimba mpulira omwoyo abamu tebamanyi nti mu Kisaka Musumba mu Kisaka abasinga tumanyi nti Musa yalimu ne Katonda naye Zipola mukyala wa Musa yamubuuza nti akugambye oyo erinnya lye yaani gw'obadde naye mu Kisaka. Abamu ku mmwe mulowooza nti ekisaka kya Musa kyaggwawo wano wennyini ku Fellowship of Grace kati kyekisaka ekipya ky'oyingiddemu eky'omuliro era wano kikutte omuliro. Buuza abayitawo. N'amubuuza nti erinnya lye yaani? N'agamba nti aŋŋambye erinnya lye ye I am who I am. Buli muntu gamba I am who I am. Olowooza n'oyimiridde bwereere nze ŋŋenda kuta omuzindaalo bwe nnaaguta naawe ng'otereera. N'amugamba erinnya lye ye kireka ne gamba I am who I am. Zipola n'amubuuza linnya ki eryo? Nga siriwulirangako. Kwe kunnyonnyola nti bw'oba mulwadde I am your healer. Bw'oba muzibe I am your miracle. Bw'oba olina siriimu I'm your healer. Bw'oba olina ekisiraani I'm your favor. Bw'oba oliko olutwe I am your favor. I am the King of Kings. I am the Lord of Lords. I am your Redeemer. I'm your Father. I'm your listen, I'm the husband to the widow. Nze taata wa mulekwa, nze bba wa nnamwandu, nze kasana k'okumakya, nze mugaati gw'obulamu, nze empologoma ya Yuda, nze amen, nze bulamu, nze kkubo, nze mazima, nze bulamu, yenze mugaati gw'obulamu, yenze Jehova Shama, yenze Jehova Nisi, yenze Jehova Jailer, the Lord your provider. I am. Bamekango inawa akasekendi akayiga Bayibuli. Mpubirako ng'onyumira oyiga Bayibuli. Mpubirako. Erinnya ndi kyendi. I am who? Teriyo mu bannabbi bonna akkirizibwa dyeyita. Ibulayimu yali w'amaanyi naye takkirizibwa dyeyita. Eriya yayimiriza enkuba n'enjuba takkiriza byeyita. Erisa yali w'amaanyi. Musa yayawulamu ennyanja. Teri n'omu akkirizibwa kweyita ayaamu. Gamba teri n'omu. Kidde mugamba eryo erinnya lya Katonda mu Kisaka. Teri nabbi akkirizibwa kweyita ayaamu. Naye wulira. Gamba aha.
anti nagambye ojja kunzira mugamba aha. Omuvubuka mutabani wa Mariya mutabani w'omubazi asanga omukazi mu Yokaana 8 amugamba naye singa ompa ku mazzi oli ng'alinga yeebulankanya namugamba singa omanya akusaba amazzi oli n'amuddamu nti ky'ogamba osinga bajjajjaffe ba Ibulayimu ba Yakobo abaasima oluzzi luno. Wulira omusajja bamuyita Yesu n'amugamba aa oyo jjajjammwe Ibulayimu nga tannaba na kuzaalibwa ayamu. Bw'osanga omuntu atakubye engalo amazeemu amaanyi. Abamanyi oluzungu Bayibuli egamba Jesus said to the woman before Abraham was born I am. Oluzungu olutuufu lwandibadde lugamba before Abraham was born I was. Si kyo? Naye Yesu yagamba ki? Bakiddemu n'abali ebweru bonna? Kati mpuliriza kuba eddakiika eziddako za kuwona. Abali wabweru mbalaba sibalaba mu kubanga lombalaba. Before Abraham nange nno bwe nakiyitanga ngamba before Abraham I was. Apostle Alex Mitala yantaasa nangamba muyige Bayibuli bavubuka mwe mutuswazi. Before Abraham was born I am. If he said before Abraham I was, that is English and that is a tense. But I am is a name. Abaliwo gamba abaliwo ne babiwuliriza ne bagamba naye musomesa otutabudde. Ibulayimu yafa dda naffe tetwamulabako batunyumiza muki? Kyokka ye Yesu ali wano emyaka 33 agamba nti Ibulayimu yandaba n'asanyuka. Kati ate mwasisinkana wa wagenda ozaalibwa nga Ibulayimu yafa. N'amugamba nze kaliga. Olunaku lwe yali ulira olunaku lwe yali agenda okutta mutabani we n'amugamba ekiso nkirabye n'enku nzirabye naye saddaaka eriwa? Laba omwana gw'endiga nga guwagamidde amakulu gaakyo yenze eyataasa Isaaka omuliro n'ekitala. Olwaleero Yesu akutaasa omuliro n'ekitala. Gamba mpona leero omuliro n'ekitala. Kati abamu mulowooza nti Yesu atandikira wano mu kiraalo nga bamuzadde. Ibulayimu yandaba n'asanyuka. Ku lwaki? Gw'oyinza obutasanyuka ng'obadde ogenda kutta mwana wo endiga ne yeewaayo. Kambabuuze, endiga ey'omuttale ekisolo ky'omuttale kisobola okwereeta okisale? Mukimanyi nti Ibulayimu teyakiyigga? Endiga yeewaayo buki? Kitegeeza nti teyayigga ndiga eno. Kati kambabuuze, olunaku lwe bajja okukwata Yesu omutwala ku musaalaba baamuyigga? Nga tokyanziramu, baamuyigga? Yeekwekako ng'endiga eyataasa Isaaka ne Ibulayimu tebaamuyigga, yeewaayo. Kyova olaba nina obuyinza obuyimiraana obugamba buli muntu ng'ewammwe tebazaala ogenda kuzaala. Buli andaba nga tokwatangako miliyoni 10 oba 2 oba 3 oba 4 oba 5 nga zizo mu ngalo, omukisa nguleka wano leero. Kino kyekisaka ekyakaleero. Kati tuddeyo wali tumalirize. Before Abraham was born. Abaliwo ne bamubuuza nti mukama waffe Yesu nti olina emyaka emeka? Omanye nakyo tekibuuzika muntu mukulu. Kati nze n'ogimbuuza nnyingidde emyaka gya ntondo nkuddamu okole ki? Naye Yesu yamubuuza, bamubuuza olina emyaka emeki? Emeka.
erinnya lya Katonda mu Kisaka mu Kuva 4 lengera omulenzi w'emyaka 33 bw'ali yeeyita. Amakulu gaakyo Musa teyalina kirala kyonna, yalina Yesu mu Kisaka. Naffe leero tubawa Yesu. Wanika mu linnya lya Yesu buli musota ogubadde gwagala okubojja olwaliro lwe gufa, buli atya okusima omusingi ogenda gusima, buli atya okuweerera abaana ogenda baweerera. Abantu batyo fiira muleeba, tojja fiira muleeba. Abantu batyo okufa nga bapanga bato, tojja kufa ng'oli muto. Amafuta g'okuwona nga leka wano leero. Kino kye kisaka ekyaka. Olwo olubuto olwo luwona leero. Ago amaaso go gawona leero. Ogwo omubiri gwo guwona leero. Ago amagumba gawona leero. Eryo eddogo likuta leero. Leka nagamba mpona leero. Kireekaana emirundi 3 gamba mpona leero. Ogwokubiri, ogwokusatu. Bw'oba tokwatanga ku bukadde 10 oba 2 ogenda bukwata. Ngambirakwiranye naago kwatako omusota. Buli kyotya tekigenda kukubojja. Mulokole, buli kyotya ogenda kikwatako ate tekigenda kukubojja. Nangirira buli purojekiti ebadde yakufa ezuukire leero. Buli nnyumba eyakoma mu kkubo eggwe leero. Nga mmaliriza, mukyandiko eddakiika ze naakamirira wano waliwo abawona. Lindako ensonga endala lwaki Yesu Musumba Buyungo Yesu agenda kujja abasumulule. Mugumamu. Lindako ogumamu. Teri asigaza muzimu wano leero. Teri asigaza muzimu wano leero. Teri! Musumba, ensonga endala lwaki teya ngambira akuliranye mu luzungu. Wamekango manyi oluzungu? Tuluyiye. Ngambira akuliranye. Moses was not trained with a dove. He was trained with a snake. Do you know why? Katudde mu Luganda. Ngambira neiba nti Musa mu Kisaka tebamutendeka na juba, bamutendeka na musota. Mugambe ensonga esooka akwate ku byatya. Buli atya okufumbirwa nsaba embaga yejje. Naye mmwe bantu mmwe mwandisigadde eka. Buli atya okuzimba ogenda gizimba ate ggwe. Waliwo abatya okusaba ebinene. Juzi twabadde ku worship house awo Nansan mu refuel, oba yali Pastor Mike oba Kathe, omu ku bo yali asabisa. N'atugamba buli muntu saba ebinene. Nali nkyasaba ebyange tebisukka amafuta, amagezi, obukuumi, omukyala, abaana, byembeeramu ebyo. Omwana nampitako mu kusaba oku worship house, nampitako Emma n'angamba nga yali mu kusaba, ayi Mukama ne bompaye biliyoni oba 3, nze Mukama nsabayo obukadde biliyoni ze Uganda $2, $1 million ayi Mukama. Nenkyuka ne ngasookole. Nze senior pastor wa wano nange ne muyitako nga bwe ndeekaana biliyoni 6 ayi Mukama. Abamu otya n'okusaba Katonda sente zitegerekeka kubanga omusota gw'obwavu gukulumye. Ekiro kya leero Katonda akumpeere ku sente.
nkusabirako omukisa ogujjudde ngambirako yange ogujjudde gwe gugwo ogukatiddwa ngambirako yange ogwo nagwo gugwo ogusuukundiddwa mugamba ogwo gwa maamawo taatawo bulaasawo ogwamuyiika mugamba ogwo guyiikire banneyiba guyiikire baganda bo guyiikire ekyalo kwobeera obazimbire essomero bira wano waliwo agenda ozimba essomero ku kyalo gy'ava ani yali amanyi nti wano walivaawo ekkanisa bweti mugende muzimbe ebintu abamu ku mmwe muli balokole naye otya okusabira siriimu bwe bagamba omutwe gunnuma faya muveeko amaaso jangu nkusabire pasita Buyungo yatuyigiriza obbasabira bwe bagamba kansa ndi mulokole naye ebyo olwaleero ogenda kukwata ku misota gy'obadde oti mbadde ngamba ab'oku worship house leero nti abamu ku mmwe otya n'otwala omwana wo mu ssomero ly'ebbeeyi era onoonyeza eno wansi fire mbadde ngamba ab'ennansana ku worship house okimanyi nti muno mu Uganda mulimu amasomero nga ttaamu 226,000 naye gwe wasalawo abaana bagende eyo bonna basomere bonna bakole omwana wo ayina osomera abe wammwe gye batasobola kuweererera baana ate kankubuulire Yesu bw'agambanga nti jangu otambule ku mazzi wadde togatambulirangako olw'okuba akuwadde ekigambo kye ojja kugatambulirako olw'okuba ulira ennaku ezo nasoma olunyiriri Musumba Pastor Henry waffe yalundaga lugamba nti gwe pasita buulira nga Katonda yennyini yayogera n'abantu be olwaleero njogera nga Katonda yennyini yayogera n'abantu be genda okola abe wammwe bye batakola mpulira ekigambo kube wammwe mu kika nga bagamba eyo emmotoka mu kika teri yali agiguze eyo embaga mu kika teri yali agikoze kankiddemu wanika emikono mpulira ekigambo ekigamba ti eyo embaga bweti mu lujja muno tebangamu eryo essomero weerityo mu lujja muno tebasomerangamu eyo ennyumba bwetyo mu famire yaffe teri agirina omukisa ogenda nagwo leero gamba leero kati kalewo batonneerabira tugambye Musa mulooza yali naani mu kisaka kazi gwani erinnya lyo lireekaane olowooza oli naani leero mu kisaka bw'obanga ddala oli wa Yesu Luka 10:19 agamba mulirinnya ku misota ne gitabakolako kabi mulikwata enjaba ne gitabakolako kabi tebagamba nti genda okwata emisota egya ddala bagamba nti genda otte kanziddemu genda otte ekibadde kibatte ewammwe nga temuweza myaka 4 myaka 5 myaka 6 olwaleero ogwo omusota gw'okufa gufe gamba gufa leero gufa leero naatero maliriza eddakiika eziddako omwoyo agenda kukka wano amanyi sitaani naye atya nnyo nze sinagoba ku mizimu nkyasumulula bwongo ngenda kuwayo eddakiika osabe ekintu kyotasabangako ng'otya nokisaba tulina omukyalo omu yatutwala prayer mountain edda nga tuli baavu kyala Mbogo natugamba buli muntu wandika Katonda byayagala kukolere twawandika lisiti ne twenenya twasooka tuziyitemu tuti nga tumusabye ebintu bingi ne tugamba maama alikolera ffeffeka olwaleero nkusaba osaba ekitu osobola okugamba Mukama nti nze abamu ku otya n'ofumbirwa abazungu onoonyeza eno basoga Abaganda Abagundi weetegeka ogenda sinkana abakulu
abamukumba otya n'okusaba nti Mukama Lumumba Museveni, President Museveni akyaliko wano. Akyaliko wano wa Pastor Buyungo. Musabe ebintu ebinene. Abamukumba oli ku level singa bagamba nti waye kabaka wuuli, singa bagamba waye president wuuli, genda omubuuzeeko wuuli talina kyakola, atodduka misinde tebansiba. Weetegeka ogenda kusanga abakulu obagambe hello Mr. President, how are you? Kulwaki mu Kisaka buli musota gwafa. Pubiraako gwawona. Ngambirako era tugenda kukola bye tutya. Tugenda tuuka abe waffe gye batatuuka. Ebyo ebigere byombi sumuludde biririnnya mu nnyonyi. Ebyo ebigere byo biririmira mu ttaka lyo. Ye lwaki tobikwatako? Bikwateko nsumulula ebigere byo. Ti awo Yesu n'aba n'aza ebigere. Buli kaseera ngenda mu kyalo, buli kaseera ngenda mu kyalo. Ebigere byo bigendeko ku airport. Ebigere byo biriwerekera omwana wo ku mbaga ye, ku graduation ye. Ebyo ebigere biridduka speed abewamwe gye batadduka. Ebyo ebigere birituuka ab'ekika gye batatuuka. Nsumulula ebigere byo. Yesu n'aba n'aza ebigere, nkunaaza ebigere n'omusaayi. Ebyo ebigere tebifa, tebabisiba kubiteeka mu ntaana. Ebyo ebigere tebabisiba kubiteeka mu ssabo. Ebyo ebigere mbisumuludde, n'ekyo ekikwata ebintu byo nga byesiba, tebidduka, bikwama, bite. Ebyo ebigere mbitadde kubira Yesu engalo nga nnyingi. Nsaba eddakiika nga zizo. Ngambira kwiranye oba tomutya. Eno ye pointi yange eddiira esembayo. Sikyusizaamu wadde byonna bye nsomesezza ku worship house. Sikyusizaamu wadde. Ngambira kwiranye nti Musa bamutendeka na musota, sinanjiibwa. Musumba, omanyi lwaki bamutendeka na musota? Mama Jennifer Makolini weebale, yafubye nnyo tujje. Weebale nnyo. Musumba, mumanyi lwaki bamutendeka na musota? Kubanga Musa yali agenda ku lugendo oluwanvu, akime, uliriza point eddiira esembayo, akime abantu emiliyoni mmeka? Miliyoni 4. Olaba obwana ozaala buna, ne bukulalula naawe n'osiima. Kano baakatumya olweyo, taddayo ku mmande nga talulina. Omulenzi engatto ze zaakutuse, tomugulira mpya neyeekyanga. Muwala omukulu akusobera, ssaawa 2 za kiro tannadda. Ne muto waabwe akaaba nnyo, bakulu ye mumwesambye. Bukusobera naawe n'osiima, n'ojjula obusamba obutte. Musa yalina emiliyoni mmeka? Musa yakulira mu lubiri, talabanga musota. Kitegeeza, muli bawuliza balungi mwebale, kitegeeza ajja kuba akulembedde abantu emiliyoni 4 nga zimuvaako emabega. Omusota gusale, omukulembeze nnyini abuuze, ekisooka yali ananaagira kiki ekyo? Simanyi musota. Musa yandigise mu bantu emiliyoni 4. Muveeyo omukulu wuuyo alabye omusota. Katonda yali amugaa nti Musa, olugendo lw'ogendamu lulimu emisota. Njagala oyige bwe bakwata emisota. Mpuliriza, buli mutugamba nti yamugamba todduka. Olwaleero ekyo ekigambo njagala okireekaane kubanga kyekigenda okukubaako. Gamba todduka. Want to go? Musa yali akoze eki? Mpulira amafuta agakugamba nti byonna abataata bo bye badduka gwe togenda bidduka. Ani ategedde kye ŋŋamba? Bonna byonna ebibatuga ewammwe. Actually nkulaba, wulira, buli abadde mu saavisi leero bw'oddayo mu nnyumba yo ogenda yingiza omukisa ogutabaddemu. Ekyo ekibatta ewammwe tokidduka, gwagenda okukitta. Leka nagamba
musumba todduka. Musa yali Katonda amuyigiriza nti Musa bwe naakuyigiriza nti ejjuba omugogo bwe ngufuula ejjuba ensi teriimu mayuba, amayuba galina emirembe, ensi ejjudde misuta. Memba waffe okuwashipawusi yankubira nga musumba oliwa twali ku mbaga ye ne tuyimba amaviivi tegalimba alekedde emboozi nti alabiko bita alekedde ne tuzina ayi Katonda wange Katonda yabadde mweno bannange. Omwana yankubira kiro musumba kyendabye sikirabanga bali mu honeymoon kunze bawa mutuze bannange mbandi awo nenoza kuti bawa mutuze ekisooka yali wakiwago nga emoyi ate ne bawe najja kusimu musumba tutaase musumba konze kiki nzije kati ntya akeera nakeera ku makya ku hoteri yaabwe abagole ng'omuntu omu bale ennyumi zaabwe okwash pause bwe baali nga baleeta ebirabo ku mbaga yajja ne bokisi nga bagirwapinze bulungi naye bwe bagibikula ebirabo ng'oli yafunye kankyogere mu luzungu human poop. Naye kati faya yange eyo olikuba byaggwa giragiri eri abalogo kale kubanga simanyi gwoyo kya mutuufu biri byaggwa. Kati wulira ompuliriza bwe baabikula bwe bati ng'oli yatadde mu box human poop kitegeeza ogwo omusota gwaliwo ku mbaga ne bagamba bannange essaawa y'emmere ne gugenda ku layini nagamba n'essaawa y'ebirabo ne gujja musuta. Mwe abaana abalina emyaka 13, 14, 15 mwe musirike naye bw'onaakula ku mulimu gy'ogenda ogenda sangayo emisota nga mwe munnyuse mwebase ng'ate yajja n'eddogo ateeka mu ofiisi kati onadduka onookomawa kibula Katonda yagamba Musa nti Musa todduka. Mu bufumbo gy'olaga ojja sangayo omusota oli agambe wadde bakkubye embaga tojja. Abaganda bagamba nti okusanga nyazaala nsanga ki amalaalo. Eyagera olugero olwo nyazaalayo kye yamuyisaamu nze naawe. Nyimiridde wano kugamba Pastor Justin Nabosa mumanyi Pastor Justin bwe yali amala university yajja n'aŋŋamba nti pasita nsabira ng'akaaba kikisigenda graduatinga ne mubuuza ki n'agamba olupapula lwange lubuze ne tunoonya olupapula ne lubula ne mugaa agende wa profesa n'agende wa profesa nyini exam eyo n'alumumma n'amugamba oba oyagala graduatinga you know what to do you know what to ki mutegedde kye yali ategeeza nti osooka kwebaka naye n'ofuna oluki. Kati wulira kitegeeza oyo profesa ate no baŋŋamba bali mu buli university wulira mugezi nnyo muyivu nnyo amiina alinda muwala w'omusumba ng'omukuzizza ng'omulokole. Kale omuwala w'omuzadde yenna time yo graduatinga n'akwata results n'amugamba oba oyagala okugraduatinga you know what to do. Kati gokyali kubuna obusotasota bw'oku kyalo guli musota guli ku level ya profesa buli gy'onaagenda ogenda sangayo omusota. Juzi twali awo enansana omuntu omu n'aleeta enkoko ng'agisibyemu olubugo n'agisuula awo ne tugirya ekyemisana. Buli andaba ng'olina omuntu akuloga ogenda mmala emyaka 4 nga tewali wadde akazimu akakutteko. Ate buli kyenjogera Mukama yakintadde ku lulimi. Bayibuli egambye mu kyamateeka wanika emikono natambula nammwe mu ddungu emyaka 4 temwakaddiya lugoye temwagwereza ngatto n'engoye zammwe tezaakaddiwa nangirira emyaka 4 nga tewali afudde mu kifo kino nga tewali asibiddwa mu kkomera nga tewali alwadde. I declare 40 years
jasi ne tumugamba tojja kwebaka na musoto ogwo atojja graduate. Kankunyonnyole, Katonda yayigiriza Musa na musota sinajjuba kuba ensi ejjudde emisota. Ojja sanga omuntu mu bufumbo kati kambabuuzi kuba mupulaninga gwe sitaani kati bweba gwe sitaani ng'abantu bajjula bano bwe bati oyinza obutajja. Making sure nti mukwaya nteekamu omusota enjiri kati ate batiisizza. Making sure nti mu basumba nteekamu ku omusota. Making sure lindako faya mulindeko ojja kumaliza oyo kyezanze enfo kyabiri linda ogenda ku making sure nti ku kyalo okwo kuliko omusota. Tasobola butabeera making sure nti ku ssimu gye okutte kwendi emisota giri buli wantu. Kyobola Katonda yagamba Musa sigenda kuyigiriza bye bakwata jjuba, ngenda kuyigiriza bye bakwata musota. Omukyalo omu yatuwa obujulizi, yajjawo ku worship house, yagenda e Dubai akole, n'alekera abaana be jjajja. Baana balina emyaka 15, omulala 13, omulala nga 8. Ne batandika olwala, balwala. Ne bamukubira nti owaayi abaana balwala nnyo komawo. Nagamba abaana bali tebalwala. Agenda otuuka nga kojja w'abaana abagulira soda n'abateeramu eddagala n'abakozesa bonna basatu. Kati ekibalwaza baafuna siriimu bonna. Kojja ompulira omwana omu yanyumiza ku worship house. Maama we yali mulwadde nnyo nga yeetaaga emiliyoni meka 5. N'agenda ewa bossi we n'amugamba nsabayo advance. Boss n'amugamba you know what to do. N'amugamba I will never do that. Naye omwana yanga pastor. Natunulira maama mu ddwaliro nga sabwati. Nagamba naddayo ewa bosi we. Naga boss te kale zimpe tasema. Boss nazimuwa. Naye yamala kwebaka naye. Ekyembi maama ne bamulongoosa n'afa. Ate ye ne yeekebeza nga boss yamusiiga siri. Kati n'abeera nga akaaba nnyo ku mulimo. Nga bawala banne bamugamba ng'okaaba nnyo. Lwaki okaaba nnyo? Kiki nga bagamba kiri personal kinene nnyo. Nga talina waayogera kigambo ku boss ajja ffiira omulimu gwe. Abawala ne bamugamba naye munnaye si kyamayi. Ffenna wano bwetyo bwe twafuna omulimu wano. Okufuna omulimu awo oyo boss amala kukozesa. Ulira kati gwokyali kuno obusotasota bulaza w'oku kyaki oli ye boss. Omusota gwennyini ye boss. Alina ssente empitirivu bw'oba zimwagalako amala kwebaka naawe. Kankunnyonnyola ensi ejjudde emisota. Naye Yesu Katonda yagamba Musa nti kankunnyonnyole todduka. Gwagenda osooka okukwata omusota ne gutakubojja. Kansembeyo buno obujulizi. Banneyiba bange wano wembeera waggulu awo Kabulengwa bajja. Mwami n'omukyala saavisi ng'ewedde. Pastor twagala kulaba. Tuli banneyiba bokonze kiki maama kiki taata. Ne bankwata mu ngalo. Nga waite. Congratulations. Konze kiki. Nti owezezza omwaka ku luno olusozi. Konze tubadde tunakola pate. Nagaa nedda. Gwatamanyi nti enjuyo wagizimba mu kkubo lya misambwa. Konze eyo waggulu eyo waliyo emisambo. Nga buli azimba enju mu olwo olusozi bw'atafa mukyala waafa oba omwana we. Kati bwe twakulaba ozimba Bugembe waffe ne ŋŋamba munnange ono nti omusajja tumulabule kuba nze ndi faani we agenda tufaako. Tuziisa abantu awo waggulu ekyo eyo tebazimba yonjo.
Mbu omwami wange n'aŋŋamba mukyala nti abalokole babawaanawaana, tumuleke agizimbe mu kkubo ly'emisambwa afe. Otegeere nti obulokole temuli maanyi. Naye bw'atafa nze kennyini nkwata ku mukono tugende ku Wasupawusi tulokoke. Kyova olaba yajja bw'ati. Musumba, congratulations. Empaka zibadde mu nju ewange, owewange wuuno wawezezza omwaka nga tofudde, ate yagamba bw'otafa omwami n'alokoka, tusaba nabaawo. Nkusabira. Ennaku ezo nawandika akayimba tekaafuuka famous nnyo, kagamba nti basirikale ba Yesu, basirikale ba Yesu, tetuviira nsozi, ensozi ze zituviira. Basirikale ba Yesu, basirikale ba Yesu, tetuviira misota, emisota gye gituviira. Basirikale ba Yesu, tetuviira nnyanja, basirikale ba Yesu, tetuviira abalogo, abalogo. Basirikale ba Yesu, tetuviira mizimu, emizimu. Musa bwe yali afuluma mu kisaka bw'ati, Mukama n'amugamba, Moses, yeah, one more thing, yeah, I'll be with you. Wanika emikono ng'oyimidde ku bigere ebyo. Gamba, ayi Yesu, mponye. Ekyokubiri, gamba, ayi Yesu, mponye. Gamba, ayi Yesu, mponye, mponye, mponye buli musota nguwonye leero. Ekisa kye tokinyo kiri okulokola abako era n'okuba kisa kye tokinyooma. Kirina amaanyi. Siraba atambula kati, yimirira wanike emikono. Okulokola abako era n'okubawonya. Wanike emikono, gamba, linda Yesu, mulindeko, alina amaanyi. Agayamba abakoye, era alinda Yesu oyo. Gamba, linda, linda Yesu, mulindeko, alina amaanyi. Agayamba abakoye, era alinda byonna mbiwaayo, byonna mbiwaayo eri Yesu mulokozi, byonna
future yo jiwa Eli Mulokozi Mikono jiwanike mbangu. Something is happening, and now you will know Jesus is healing you. Jesus is healing you. Jesus is touching you. And oh, the joy that will flood your house. Okuveri kukubo paka bali ku online. Something is happening, and somebody here will know Jesus can touch you. He's making you whole. Nze nalotako ekirooto ng'omuntu ayambadde essuuti ng'aŋŋamba nti nze siriimu nti ly'erinnya lye, n'aŋŋamba natta bazadde bo n'enzita baganda bo naye tewayiga, oli awo ngoba buli kaseera. A man in a suit. Every demon behind HIV, every demon behind cancer, buli muntu atuuka ku luggi lw'okubotola ebintu ne bigaana. Jesus is touching you. Oh, Rarabatatasa. Jesus is touching you. And oh, the joy that will flood your house. On the Rebotarabaka. Something is happening, and now you will know Jesus is touching you. He's making you whole. Jesus is touching you. Jesus is touching your body. Jesus is touching your mind. Jesus is touching your health. Jesus is touching your family. Jesus is touching your ministry. And oh, Sikulama, something is happening, and now I know Jesus is touching you. He's making you whole. He touched me. Jesus touched us today. Jesus touched us today. And tovano na mabanja, tovano na sirimu, tovano na dogo, tovano na bikolimo, tovano na chibi, tovano na mabanja, tovano na lumbe. He's making you whole. Lift your hand, say Jesus. Somebody say Jesus. Touch me. Something is happening, and now you will know Jesus. Mulokole wanike mikono. Jesus is touching you. Jesus is touching you. Uyo Yesu ajawe woyimiridde. Uyo Yesu ajawe wali ekizibu. Ani oyo abadde n'emisota. Ani oyo asula obubi. Ani oyo aliko okufa. Ani oyo alwala. Mute. Muveeko. Wanike emikono mu linnya lya Yesu. He's making you. Oh.
your name. So much power. So much power. Jesus, there is healing in your name. So much healing. So much tomukwatako. Jesus, there is power in your name. So much power. So much power. Jesus, there is power in your name. So much power. So much power. Jesus, there is healing. Somebody shout, Jesus! Jesus! Shout, Jesus! So much healing. Wanikira dala, so much healing. Jesus, there is healing in your name. So much healing. So much healing. Heal me, O Lord, and I will be healed. Touch me, O Lord, and I will be touched. Heal me, O Lord. Heal me, O Lord. Heal me, O Lord. Heal me, O Lord. Touch me, O Lord. Touch me, O Lord. Touch me, O Lord. Touch me, O Lord. Oh, Rarabatata Kataraba. On the Rebo Sheterebotaka. Oh, Rarabashanderebota. Jesus, there is healing in your name. So much healing. I know you will muliro. I know you will gamba fire, 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 fire. When he came in Cornelius, so much healing. Namabari yebweru Yesu jari. Be healed. 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 Wana. Wana. Omusumba Ky'Ekimu. Wana. Wanike emikono. Namwe abali ebweru. Emikono gireke mu bbanga. So much healing. So much healing. Jesus, there is healing in your name. So much healing. So much healing. Jesus, there is power in your name. So much power. So much power. Jesus, there is healing in your name. So much healing. So much healing. Power that heals cancer is in the name of Jesus. Power that heals HIV is in the name of Jesus. Heal me. Touch me. Save me. Deliver me. So much healing. So much healing. Jesus, there is healing in your name. So much healing. So much healing. Kale ulira gwe myoyo emigwagwa. Mufeeko. 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 Leka nagamba mfaako. Sitani mfaako.
Nvaako! 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 Gamba stand fire! Nvaako! Kati mugambe stand ta family yange, ta abaana bange, ta nyumba yange, ta mikwano gyange, ta abaana bange. Nvaako! 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 Genda! Nvaako! Jesus is touching me. Lift your hands. Jesus is touching me. And oh, the joy that will flood your house. Something is happening. Be free, woman. Be free, woman. Be free. Jesus is touching you. He's making you go. Someone shout Jesus. Shout Jesus. Jesus. There is healing in your name. Jesus, there's power in your name. Jesus, there is healing in your name. So much healing. So much healing. Kati njagala kwogerako n'emizimu egiri stubborn. Jefuula nti tegiriiwo, gyekweka nti eroddeyo nagyewaka. Wanika emikono, kale gikute. Buli mwoyo ogwekwese gamba nvaako. So much healing. Jesus, there is healing in your name. So much healing. Muleka amagulu just. So much. Go! Go! Go in Jesus' name. So much healing. Omukyala w'olubutaliwa. So much healing. Tokowa Yesu akyaliwo. Jesus, there is healing in your name. So much healing. So much. Muleke wao. Oh. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. You'll be a great woman. Are you, Lord God Almighty? Go! Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you, Lord God Almighty? Yimba, yimba, yimba. Worthy
mikono yimbe nyo. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are njagala eddoboozi lyaliwulire wa today. Almighty. Amen. Now breathe in and breathe out. There is one more wave moving now. Nga bw'obeera ku nnyanja n'olaba ejjengo erijja. Abamu ku mmwe leero lwe lusembi osula ng'oloota emisota. Wuuyo. Mundeetere wuuyo. Wanika emikono. Lord, I see you moving. Waliwo ejjengo eddala erigenda obayitamu. Omwoyo Omutukuvu ajja awo wooli, awo wooli. There is power in the name of Jesus. There is power in the name. There is power in the name. Now choir, lift up your hands. There is power in the name. So break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. So break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. So break every chain. Break every chain. Break every chain. Break every chain. There is an army. There is an army. Tokoa, Tokoa.
zikutuka. Kiyimbe mirundi musanvu. Kiyimbe. Mpulira enjegere zikutuka. Enjegere zikutuka. Mpulira enjegere zikutuka. Enjegere zakasa zikutuka. Mpulira enjegere zikutuka. Kiyimbe sobavu. Mpulira enjegere zikutuka. Enjegere zikutuka. Kiyimbe sobavu. Mpulira enjegere zikutuka. Enjegere zakasa. Mpulira enjegere zikutuka. Enjegere z'omugumba. Mpulira enjegere zikutuka. Enjegere zikutuka. Mpulira enjegere zikutuka. Enfeko bw'ebintu bikozesa Yesu. Touch. 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 Touch your servant God. Touch your servant God. Touch your servant God. Enjegere. Mpulira enjegere zikutuka. Mpulira. Kola boti. Mpulira enjegere zikutuka. Buli wamenya olina ky'omenya. Mpulira enjegere zikutuka. Enjegere zikutuka. Ekibi. Enjegere. Mpulira enjegere zikutuka. 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 Webale Yesu. 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 Oh, mpulira enjegere zikutuka. Mpulira enjegere zikutuka. Kiyimbe nyonyo, come on. Mpulira enjegere zikutuka. Wano waliwo amenyese awonye. Wano waliwo awonye. Kiyimbe mirundi musanvu. Kiyimbe ogwokubiri. Kiyimbe ogwokusatu. Kiyimbe ogwokuna. Kiyimbe ogwokutaano. Kiyimbe ogw'omukaaga. Okusembayo. Mpulira enjegere zikutuka. Haleluya. 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 Manike mikono. Kwata ku mutwe. Mukama akusige amafuta ku mutwe. Mukama akusige amafuta ku mutwe. Ogolole omukono gwo. Onsembeze.
kunyweze ogolole omukono gwo ayaya osembeze webale Yesu omutwe kunyweze oyimbeti. Thank you Jesus. Omukono gwo osembeze kumpi nawe wanike mikono ogolole omukono gwo Yesu osembeze kumpi nawe buli akyali ku ttaka lino ogolole omukono gwo osembeze kumpi nawe golola omukono gwo ogolole omukono gwo Yesu osembeze kumpi nawe musabe ogolole omukono gwo osembeze kumpi nawe kumpi nawe kumpi nawe kumpi nawe Yesu kumpi nawe sebo kumpi nawe kumpi nawe Yesu gamba kumpi nawe ai Yesu Yesu ulira ninabe situuseko kubanga ndi muntu naye yonna gy'oli akusemberera kumpi nawe okuva no ku kituuti ekitukuvu agolola omukono gwo n'abali ewaka amaanyi ga Mukama gaago ekyo ekisota ekibadde kibabojja tekiddamu kubojja ogwo musota ogubadde gubaluma teguddamu kuluma owonye leero kati musabe tyogolole ogolole ogolole omukono gwo osembeze musaba wulira ogolole omukono gwo osembeze golola omukono gwo omukono gwo nani osembeze kumpi nawe kiyimba emirundi musanvu ogolole omukono gwo nani osembeze kumpi nawe golola omukono gwo omukono gwo osembeze golola omukono gwo Yesu omukono gwo Yesu osembeze muyite golola omukono gwo omukono gwo dadi osembeze obulayi esatu ogolole omukono gwo dada osembeze obulayi ebiri ogolole omukono gwo osembeze okusembayo kyaki golola omukono gwo Yesu omukono gwo osembeze
Wanike emikono. Yingiza omukka munda. Gufulumye. Na buli kirwadde ekiri mu musaayi, mu mawugwe, mu bizimu, mu magumba. Ezekiel n'ayogera n'amagumba ne gaddamu obulamu. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Jesus, touch these people. Zibiriza amaaso go nga tunaatera omaliriza. Mikono juu waguru. Wanike mbange mikono. Oba ogudde oba togudde kigo waliwo ekigudde. Waliwo ekikuttadde. My Jesus, my Lord, thank you for Pastor Buyungo and his wife. You've called them, you've lifted them. Pastor nsabojjeko wano taata n'obuwombeefu n'omukyala. Ku kagereko paka ku mutwego ndaba Yesu ng'akuwonya paka mu passport yo. Saba tugole emikono eri abasumba baffe. Nomale kanisa bwe zeeriraana
teziba ba mukwano babeera bejeregajerega beerwanalwana naye pasita Buyungo okutuyita wano okuva ku Wash House kabonero k'omuntu omulokole nomale ekkanisa bwe zeeriraana zibaako n'obujja ziba n'ebigambo naye ogwo omuzimu pasita Buyungo oguwangudde katugolole emikono. Dear Heavenly Father, I think I'm in ministry a little longer than Pastor Buyungo and his wife, even though they are running bullet speed. I just humble myself and I speak a blessing. Pastor Buyungo teyabuliddwa ababuulizi okubateeka mu kibiina kino ekinene naye okundowoozaako sikitwala for granted. Kale nange nkusabira omukisa kubanga olina Katonda kuuma eri ab'obujja n'ab'ensalo akongera amagezi nga gawa Kabaka Sulemaani okulamula Isirayiri akuwa amafuta ng'eyawa Dawudi okutta ebiganyi akwetooloola ng'ensozi bwe zeetooloola Yerusaalemi eddoboozi lyo alifuula akasaale akagenda ewala mu mitima gy'abaana b'abantu n'ebigambo byo bivengako okuwonya ng'olulimi lwo luliko ekisa. I lay my hand on you by faith, my brother, and your wife. Amen. Kwata ku mutima gamba ayi Yesu. Kwebaza byokola byokoze nebyogenda okola omuka gwenzisa na byonna bye nina oli mwesigwa Yesu webale kaddemu nti nkwebaza byokoze nebyogenda okola omuka gwenzisa na byonna bye nina oli mwesigwa webale Yesu webale. Katukuteke ku mutima gamba Yesu mpulira nga wooli guno omutima tegusirikanga paka nga ndabye ebyamagero byo. Ayi Yesu mpa obulamu mpa omukisa bwe ndiba nfudde omwoyo gwange nguwadde Yesu. Olwaleero mpa amaanyi okulokoka kuba wooli wandika erinnya lyange mu kitabo ky'abalokole. Kati zibiriza amaaso okwate ku mutima wenenye buli kibi kubanga Wilson Bugembe talina wadde amaanyi agagoba omuzimu. Bwe kiba tulabye abantu abasumululwa leero ago maanyi ga Yesu. Mwe Mukama omanyi nzenna mpa amaanyi go okulokoka. Wandika erinnya lyange mu kitabo ky'abaalokoka olisangule mu kitabo ky'abagenda mu Geyeena. Mpa amaanyi okuddayo ku kkanisa. Ayi Yesu bwe ndituuka ku miryango gy'eggulu baleme okungobera ebweru. Kati ngenda kubala 3 bw'oba olokose gwe wekka n'omulokole yali omulokole n'oseerera n'ogwa waddayo dda. Laba omukono gwa Mukama gukomyewo leero. Gwe wekka gwagenda owanika omukono alokose leero oba yalokokako edda n'oseerera ng'ozzeemu okwatula. Yesu alikuwa obulamu obutali ggwaawo. Alekawo 99 n'anoonyemu eyabula. Era yo yayiwa omusaayi gwe ku lulwo. Ye yalina emmusa mu kisaka. Ye yamutaasa omusota. Ye yatambula naye olugendo lwonna. Era ye Yesu.
Katonda wa Pastor Buyungo. Ngenda kusaba 3 kubala 3 Katonda akukyalire. Gwe kagwa agenda wanika omukono alokose leero oba yalokoka n'ogwa. 1 2 3 nkola ntya tuli bangi nnyo. Omukono gulekeeyo. Ali ashao waliye yabawanisa emikono Omusumba oyimirireko mu waliyo balabe. Just togendayo just omukono gulekeeyo gwakkiriza Yesu. Musumba agenda balaba abali awo. Musumba Buyungo wuuyo. Kale tugambe nti ayi Yesu. Abalokose bokka gamba Yesu ndokose. Mpa amaanyi okuva ewa Sitaani. Okuva leero nja kujjanga mu kkanisa eno, nja kusabanga, njatula tindokose. Mpa amaanyi okuwangula Sitaani n'ebikemo bye mu linnya lya Yesu. Amiina. Ngenda kusaba lindako okufuluma. Wanika emikono ng'oyimiridde okuba engalo lindako nga bw'oyogera buli ky'owonye. Sokoleka n'emirundi 7 nti mponye. Ogwokubiri, ogwokusatu, Musumba ne bwakomawo, ogwokuna, Musumba, ogwokutaano, ogwomukaaga, ogusembayo gamba mponye. Kati wulira, kuba engalo nga bw'oyogera buli ky'owonye. Mponye okufa nga ndi muto, mponye amabanja, mponye obwenzi, mponye omwenge. Kuba engalo nga weebaza. Mponye lubaale, mponye agaloota agabi, mponye okufiira mu accident, mponye okufa nga siwasiza, mponye okufa nga sizimbye. Kuba engalo nga weebaza. Mponye geyeena, mponye eddogo ly'ekika, mponye amabanja, mponye obwenzi, mponye okufa. Kuba engalo teekako. Mponye ennaku, mponye obupangisa, mponye ebizibu, mponye eddogo, mponye ebizibu, mponye ebisiraani, mponye ebikolimo, mponye ebipali, mponye emisota, mponye ba weebaze bw'okuba engalo. Mponye Mukama, mponye siriimu, mponye kansa, mponye typhoid, mponye scoceros, mponye gamba mponye. Kuba engalo nga weebaza. Mponye eddogo, mponye lubaale, mponye. Kwikiri kwata ku maaso go. Amaaso go galiraba ebyamagero. Sewulira amiina, galiraba ebyamagero. Kwata ku matugo. Amatugo galiwulira obujulizi bwa Katonda. Kwata ku lubuto. Buli kirooto ekiri mu ggwe tekirifiira mu lubuto lwo. Golola engalo. Obugagga, ebyapa, empeta ez'embaga, obugagga, ebyapa, ebisumuzo by'emmotoka, enju z'abapangisa, ez'engalo zo zirikwata ku mukisa. Ebigere nabisabidde dda. Kateeka ku mutwe gamba nti onsiiza amafuta ku mutwe. Ekikompe kiyiwa. Kati yatula emirundi 6 nti ndi mugagga. Ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, ogwokutaano, ogwomukaaga, ogusembayo. Kati gamba ndi mulamu emirundi 4. Ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna. Kati gamba ndi mugezi. Ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna. Gamba sirifa nga ndi muto. Ogwokubiri, ogwokusatu, ogwokuna, ogusembayo. Kati wulira buli mukono mu mafuta ge gamukwata y'ensigo ogiwanike mu bbanga. Totuula. Kwata ensigo ogiwanike mu bbanga.
mwenna yonna gye muli kwata ensigo ogiwanike mu bbanga. Kyaki yaffe eyo twali baavu nnyo. Saaze kwogera ku kyaki yaffe. Kwata ensigo owanike mu bbanga. Soko teke wansi. Mbuliza neighbor olina ekyokusiga. Bw'aba talina musigemu naye asige. Muwe. Luka 6:38 nti oweeyo kiri kuddizibwawo nga kijjudde nga kisuukundiddwa nga kyamuyiika. Nze ennaku zino omuntu bwansaba omukisa ng'omusabira siruma namu kuba nakizuula ngulina. I am a blessed person. Lift your seed. Neighbor wakuwadde bamekanga era neighbor utakuwadde muveeko mukodo wanika. Ayi Mukama toyogera. Okay, yogera. Gamba Zabbuli 118:25 egamba kati yogera ekigambo kye kuba kiwulira gamba nti otulokole ayi Mukama. Kale ndowooza saavisi yonna nga weetambudde onyumiddwa bulungi. Osoma ekitabo ky'Abakolisi ekisooka ssuula ya 12 olunyiriri 9 eyogera to another gift by the same spirit, to another gift of healing by that same spirit. So ebirabo eby'omwoyo Katonda bigabanga waayagala. Okitegedde? Kiri eri gwe kwewaayo nakwezuula. Oyinza okuba oliawo nga naawe olina amafuta ga deliverance agasumulula abantu naye nga tomanyi. Kakati weezuule weeweeyo. Ekyo ekirabo Mukama ajja kusobola okuba ng'akola ki? Ng'akikuwa. So saavisi wetu weyatambula oba weyatambudde wa Pastor Buyungo. Guno omwezi ayaniriza abantu bayitirivu kuba ntera ogobera ku saavisi ze. Guno omwezi ayaniriza abantu bangi. Wiiki eri nalabayo Musumba ani ono mwerabidde wa Destiny Matters. Wiiki eri nalabayo Reverend Stephen, nalabayo Pastor Tom, nalabayo mami ani Nsingo Biseera. Bangi, by the way, bangi this week. Oba guno omwezi gwonna, I think from last month. Badde bazze nga baweereza. Then that's good kubanga Omusumba kasitoba nga gweyaniriza omumanyi spirituality ye. Kubanga waliwo okukyamukira n'oyaniriza emisege mu ndiga. N'obanga bw'oyaniriza obeekakasa, then that's good. Abasumba abamu ekituuti baakifuula kyabwe tavaako. Okitegeera? Newalwala saavisi zijjayimirira nga ye byonna mu byonna. Yakulira kakwaya, yakulira abeegayirizi asha byonna. Naye kiba kirungi n'oguruuminga oba kiba kirungi abaana ne balyako emmere ey'enjawulo. Kasita okakasa nti n'emmere ate ennamu ey'omwoyo ne balya ku mmere ey'enjawulo, ate obulamu bwabwe ne bukola ki? Obulamu bwabwe ne bukula, ne bakula mu nsi ey'omwoyo. So that's very good. Ate ekirala kye nalabe nti Pastor Buyungo ennaku z'amafuta agagaba banaye agaba ssente. Pastor Buyungo sikimanyi waliwo yali azoweerezaawo n'amuwa wansi wa milioni 3 kwambuka agaba ssente. Okugaba nako nno kirabo kawadde tokimanyi. Abantu balina ne tebagaba. Ninuusa ng'oli nga ne kaalina akatono akawaayo for God's sake. So okugaba kirabo. Kirabo. Era gweoba tokiwulira manya tonnakifuna. Te Bayibuli egaba emmeeme n'akola ki? Egabagaba ekola ki? Egejja. Anti wa mukisa oyo agaba okusinga atoola obutoosi. Kale gwe atanaba kukkiriza Kristo
andooza ke kaseera gamba ye Yesu nkwebaza olw'obulamu bwange mbukuwa beera omulokozera mukama waabwo osaasira obutali butuukirivu bwange onaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde amiina. Kaneetololemu ndowooza katono nnyo weekomawo bingi bye tugenda okuba nga ate twogerako ndowooza olunaku olulungi. Weebale kulaba There is still hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 075 34 14 47 oba ku 076 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is still hope channel y'essuubi.